musibye mutya abalungi kansubire nti muli bulungi. Kano akatambi nga ye mukalaba Shakib ali ne mwana muwala omulala. Kano akatambi karekodingiddwa leero bwe twogera era bino bibaddewo leero. Kye tuba tumanya amaka ga Zari gali mu Matigga. Era bambi Zari ye attractinga nnyo scandals, tabangako mu relationship netabamu scandals. Kati wuuyo Shakib ali ne mwana muwala omulala bali mu kweweeweeta ate nga kakatambi oba eyo video Shakib yennyini yagirecordingidde. Mulaba ango gy'alimu ate he keeps on looking at the camera. Sigala tunulira camera olabira ddala nti yakeekutte oba akeekutte kulumya Zari nze naawe. Waliwo ne festival endala gye balaze nga Zari ambadde ekiteeteeyi kya red nga she smartly dressed ng'ali ne ex we oba baby daddy we Diamond batambula bombi. So oba bali mu competition nti simanyi bulungi wabula naye nga Shakib ali n'omuwala omulala ate nga ne Zari ali ne baby daddy we. Still leero ku luno olunaku ganamawulire gookya era mapya tukutuku gaakalandinga. Ono omukyala gwe mulaba wano alina enviiri za yellow bamuyita Creamy nga she's based in South Africa. Ono weeks eziwedde emabega ya attackinga Shakib era she claims ti Shakib baby daddy we era he's irresponsible, talabirira mwana gwe yamuzaalamu, yatotola ebintu bingi ebyatulaga the other side of Shakib ate ye ng'alaga ne evidence. Ono omukyala agamba alina emyaka 24 yemitinga Shakib she was still in South Africa nga yakatuukayo nga tamanyi bulungi bintu needetenga ne Shakib namupromisinga heaven on earth naye byonna talina bye yatuukiriza. Ono omuwala we yafuna olubuto yamuabandoninga. Omuwala yali talina mulimu nga she's getting hope from Uganda n'okwetwala mu ddwaliro ye yeetwalayo nga talina kyakulya. Yatotolwa ennaku nnyingi nnyo. On her Snapchat handle yayita mu bingi nnyo n'amala n'azaala omwana we. Shakib n'atamuwa buyambi ate okujja okulaba omwana n'ayogera bingi, ono omwana tayinza kubeera wange. Ono omuwala Creamy yabyogera era nga yazaalira Shakib omutabani. Mukama n'amuyamba, she moved on n'afuna omusajja omulala alabirira omwana era agamba ali so disappointed in Shakib kubanga Shakib yafuna ennamba y'omwami gw'alina kati n'asaba oyo omwami ssente n'agamba kyali kya buswavu nnyo kyokka nga ate nga last year Shakib ne Zari ba getting married. They even had a wedding. So ono omuwala Creamy yavayo n'agamba nti lwaki Shakib aswaza Zari boss lady alina ssente naye era Shakib akyasabiriza mu bantu abalala. Ekyo kyali kya buswavu nnyo, byonna yabimulangira n'amuvuma n'amugamba Shakib ovuma omwana wange behind closed doors ojja nakoma ovuma nga omwana wange nange gye nzija okukoma ng'okuvuma. So zezo entalo ezaaliwo era n'alekinga ne chats ze yalina ne Zari nga Zari amugamba kale ngenda kumekinga okumitinga Shakib mwogere mukoparentinge naye Shakib era like he showed up bogere n'omuwala ne ending up nga beevumye ne bisinza Zari amaanyi. Era Zari nawuleza omuwala message n'amugamba nti mukwano guma otobe ng'omukazi kati kikirize nti oliisinga omaatha era olabirire omwana we. Kirungi olina ku kasente naye kino tekyayisa bulungi. Ono Creamy n'avayo era nacriticinga Zari n'amugamba ye feminist, oyinza otya okuŋŋamba mbeyaringa bino ebintu ninga naye we weebuuza ye Zari yandimugambye eki. That is the best advice she would give kubanga omusajja era toyinza mukaka kulabirira mwana gw'atasiimye asooke kuba mu mutima in the future ne tusobola mukaka panaawo. Era ono omukyala atera okwatakinga Shakib through her posts. Shakib azze nnyo ng'abeera mu drama. Waliwo ne video yalikinga ng'ali n'omuwala bali mu mmotoka ne bagamba mbu yali ex we ate twagenda okuzuula nga na mwana wa ssomero. So bambi ono omuvubuka muto ku Zari
Age gap sinene nnyo sigamba nti myaka 10 as such kwanga ono omuvubuka naye alabika yakula bulungi abadde mu regime ya Ssemwanga mu ya Diamond naye ng'olaba takula takyuka so yo drama aliwo video ya leak nze nja kuba mbaleetera amawulire agakwataganako ebyo byonna very soon keep tuning in.